Ekitongole ky'amasannyalaze bukyanga kitandikwa mu mwaka gwa 2004 kisanze okusoomozebwa okw'enjawulo okusobola okutuusa obuweereza eri bannayuganda. Leero abatuuze b'ekeka Mengo batutegeeza nti bamaze ebbanga eriwerako nga balaajanira ekitongole ky'amasannyalaze okwagonjoolera ebizibu byabwe. Muno mulimu amasannyalaze okugenda okubeera amatono ddala oluusi ekiviirako okwonoona ebyuma bye bakozesa ku mirimu gyabwe. Mu kafubo kano tutuukiridde abatuuze ab'enjawulo nga muno mulimu bamakanika b'amasimu, aba stationary, abookya ebyuma n'abantu ab'enjawulo abakozesa amasannyalaze mu kibuga Mengo. Bano batulombojjedde ennaku gye bayitamu buli amasannyalaze lwe gavaako naddala mu biseera eby'enkuba ekitataaganya emirimu gyabwe. Kaza Hassan ng'onayokya byuma atutegeeza nti basanga okusoomozebwa kunene buli amasannyalaze lwe gavaako. Hassan agamba nti babonaabona nnyo okulaba nga amasannyalaze gano gaddizibwako oluusi ekibaviirako okuteekamu akasente ne basasula amasannyalaze okubazzaako. Era nga mulimu ki lwamuliro okozesa amasannyalaze naye obuzibu bwetusanga mu masannyalaze bbeeyi eri waggulu kyokka ne bw'obanga omaze omwezi nga tofunye mulimu bbiiru bwejja esigala yiyejja n'ekirala mpozi bwe tubanga amasannyalaze gafunye mukolo wali transforma tufuna obuzibu obw'okugazaamu kyokka ng'ate tutakira simanyi oba ekintu ekyo banaakitereeza batya awamu n'okusanga wano waasinzidde n'asaba gavumenti okubayamba ekendeeze ku bbeeyi y'amasannyalaze basobole okwanguyira mu mirimu gyabwe gye bakola. Gavumenti yaffe eno ennungi etuyambe ekendeezeeko ku bbeeyi z'amasannyalaze naddala kufa abali ku perifeeri kuba tukola ebintu by'amaanyi ebiyamba eggwanga ng'amatanka, bookya boodi, bookya enzigi, amadinisa byonna tubikola. Ismail Sebaggala naye ng'ayokya byuma ng'ono yakuguka mu kwokya ttanka alomboza ennaku gye bayitamu buli amasannyalaze lwe gavaako naddala mu biseera eby'enkuba. Bampita Ismail Sebaggala kolera mu Mengo Kakeeka omulimu gwenkola nkuzimba ttanka. Obuzibu bwe tulina wano obw'amasannyalaze, amasannyalaze olumu gagenda gakomawo nga matono. Emirimu gyaffe giba tutaffe emirimu gye tukozesa amasannyalaze twetaaga mangi naye olumu gakomawo ne gagenda ne gakomawo matono ate emirimu gyaffe ne gigootaana ne giba nga tegitambula bulungi. N'ebintu bye goonoona kuba galina engeri gye gakomawo mu ngeri etategeerekeka ne goonoona ebintu ebimu bye tukozesa ffe nga wano kati nga mashini ezo olumu gasobola okugenda ng'ebadde ekola bulungi gakomawo ate ne gaddira mu ngeri etategeerekeka ne gookya ebintu ebimu. Ono asabye ab'ekitongole kya umeme okulongoosa mu mpeereza yaabwe kubanga ebyuma byabwe bisoose okwonooneka olw'embeera eno. Ng'abakulu ababeera eyo bandituyambye at least amasannyalaze ago ne gaba nga gasobola okubalansinga nti gaba gagenze ekigero kigagendeddemu kigakomerawo. Mu bantu abalala abakozesa amasannyalaze mulimu aba stationary nabo bali mu mbeera ey'okusobera olw'embeera y'amasannyalaze mu Mengo eyabaviirako n'okusulawo ebyuma byabwe eby'amaanyi bye baali bakozesa. Divine Masse Centamu ono ategeeza nti yasuulawo purinta ye olw'amasannyalaze okubeera amatono. Buliyimiridde nnyo ku masannyalaze gaba nga tegaliiko kubanga naffe omulimu tewakitegeeza amasannyalaze gakola kinene nnyo eri omulimu gwaffe. So tusanze ekiseera kino wakati nga amasannyalaze gali onando tusanze obuzibu nti wesanga nti kasitoma ze ayagala ebintu bye wesanga nga tagize eki agenze nabyo. So amasannyalaze tegakoze bulungi ng'aba stationary printer nene yali wano naye olw'okuba nti amasannyalaze gaali gajja ne gaddayo nesanga komawo kwono ne gakola ki ne gakikuma ne gakimuuna so nga kikyalinga kya bbeeyi. So nenesanga nga amasannyalaze gankoze bulungi n'akamu Mukyala Ssentamu wano waasinzidde n'asaba ab'ekitongole kya umeme okubategeeza singa amasannyalaze gabeera gagenda kuggyibwako mu kitundu kyabwe. Agambye kino kigenda kusobola okubayamba okwetegeka mu budde baleme okufiirwa emmaali yaabwe. Ebiseera ebimu tebalangirira nti gagenda kuvaako owesanga nga wazze ozikola
bagamba nti olunaku bwe luti gagenda kubanga gakolepo namwe neweetegeka nogamba nti essaawa eziti nga bwe balangiridde naye ojja nga olina pulogulaamu ndala osanga toba amasannyalaze nga gali wakyo so singa batereeza enkola yaabwe nga bwaba amasannyalaze kijja kuba kitukola bulungi. Kiridde n'omwami Jeff ng'ono makanika w'amasimu mu kitundu ky'e Mengo alaze ennaku gy'ayitamu buli amasannyalaze lwe gavaako. Ategeezezza amasannyalaze lwe gafunamu obuzibu naddala mu biseera eby'enkuba kitataaganya nnyo emirimu gye kubanga ebimu ebyetaaga amasannyalaze okusobola okukola. Tusanga nnyo obuzibu ku masannyalaze. Amasannyalaze gano ebiseera ebisinga nga nze akozesa mashini zino ez'amaanyi amasannyalaze bwe gaba amatono mashini zino ziba tezikola. Ebiseera ebisinga nti tusangibwa nga emiti egy'amasannyalaze enkuba emanyi okugyayo amaanyi edigwa amasannyalaze ne gabeera disconnected. Abawumembe bwe bajja wano ate ne batuggyako ssente ne bibaawo okuddamu okuteekako netwala nga wiiki nnamba kati nga nze akozesa mashini z'amasannyalaze mba nfiirizibwa ssente nnyingi kuba kati mashini zino eziba tezikola nange mbasingiza kasente naye nga amasannyalaze gano gantawaanya nnyo mu biseera ebisinga naddala ng'enkuba etonnye kuba enkuba bw'etonnya mu kitundu kino nga y'amaanyi naddala omuti gwaffe ogusangibwawo emmanju gumanyi okubeera disconnected ebitwala nga weeks 2 nnamba ne tulina amasannyalaze kati bwe bwavu bwe tusinga okubeera nabo ne tulina amasannyalaze. Ono asabye ebikikwatako okwanguyira okudduukirira abatuuze naddala okukyusa emiti emivundu egiri mu Mengo egigwa mu biseera by'enkuba ne gimayiriza nga gitutte n'obulamu bw'abantu. Gavumenti yaffe kuba kati ono mu kitundu kye tulimu ekya Mengo akakiiko akakikulira tusaba nnyo gavumenti etuyambe nti ebiseera ebisinga gino emiti we giba givudde baleete replacement y'emiti emirungi ne waya z'amasannyalaze amumu nti amasannyalaze gaba gavudde mu kitundu tetubeera nnyo affected kuba ebiseera ebisinga ekitulemesa okukulaakulanya amasannyalaze gano kuba ebirimu byonna gitambula wano mu Mengo gy'amasannyalaze nti amasannyalaze we gavaako weegati tufuna obuzibu bw'amaanyi so mbadde nsaba gavumenti etuyambe abasajja bawumema abo ebayitemu akakiiko balongoose emiti egiri mu Mengo muno kuba tusangibwa nga tubonaabona nnyo ku masannyalaze gaffe so kituzizza nnyo emabega ensonga lwaki otulaba nti akasente ke tuba tukozeewo ate tukasasula b'amasannyalaze abaddamu tutuconnect. Ku lwa MRU TV nsigadde nze Kabuye Paul Setsawo.